Guno gwe mulundi gwange ogusoose okusinkana Peace Ayesiga wabula ennyaniriza gy'annyaniriza mu maka ge Jinja eraga nti newankubadde talaba obulamu bwe tebwawukana nnyo ku bw'abantu balala. Ayesiga abeera yekka yadde ng'embeera ye yandimwetaagisiza omuyambi. We nakyalidde mu maka ge nasanze akola gy'awaka nga tannateekateeka kugenda ku mulimu. Bantraining okukola emirimu gyonna mu nnyumba, kusiimula, okugolola, buli kimu kyonna nze nkikola, kufumba. Ate n'ennyumba mba nsobola kuyingira mu nnyumba ne manya nti ennyumba bwe ngisetinga bwe nti ejja kuba erabika bulungi. Buli kyakola akikola kyenkana ng'omuntu alaba obulungi era bw'oba teweegendereza wandirowooza nti Ayesiga alinamu akalaba. Mu nnyumba ye omukyalo ono yasamu buli kintu kye wandisanze mu nnyumba z'abantu abalaba obulungi. Alina ne TV kwatera okumalira ebiseera bye ng'ali waka. TV sigiraba. Ebibeera ku TV mbiwuliriza buwuliriza mu muzindaalo guli awo wansi. Ayesiga yatandika okulwala amaaso nga wa myaka 21 oluvannyuma lw'okulwala omusujja. Embeera admitted nagenda okuva mu tulo nga ndaba omukka guva mu maaso. Okuva olwo amaaso gajja gaziba mpola mpola okutuuka nga takyalabirako ddala. Ayesiga akolera ku Nile Breweries e Jinja era yatuukirwako abantu oba muyite front desk officer. Omusajja yali akola wano bali bamuyita Kirine Patrick. Yali ali ku retiring bamugambye retiring. Kati ne bamugamba naye mu ku retiring okwo twagala otwetire wano omuntu nga naye talaba. We yazibira amaaso yali yakamaliriza okusoma diploma mu secretarial administration. Abasawo abaamukolako baamutwala mu masomero g'abamuzibe ayongera okukuguka mu byasomerera. Bw'atyo lwamaliriza okuyiga okukozesa kompyuta n'afuna omulimu guno. Okukola ogw'okukwanaganya amasimu naddala ku muntu atalaba kikalubamu akageri gye kirimu okumanya ennamba. Okusooka byasooka ne binkalubizaamuko kale. Naye bwe najja ng'amanyiira ennamba za extension zonna nazikwata mu mutwe nnyingi. Ayesiga wano yakakolerawo emyaka 9. Waliwo abalala 2 abamuyambako. Agamba afunye obumanyirivu mu mulimu guno. Ombuuza bubuuzi n'ongamba nti mpa ennamba ya gundi ngikusomera busomezi nga seetaaga kusooka kukola kugenda ku kompyuta okugijjayo. Byakola bitegeera kuba nange bwe najoininga Nile Breweries ye yanjigiriza ebintu ebimu okugeza ng'amasimu ago. Agamba oluusi asanga okusoomoozebwa naddala nga banne bwe bakola bafulumyemu. Please talk to me, I can't see. Kati abantu tebatera kasoma. Kati yajja n'ayimirira mu maaso gange. Natandika okwogera mpola mpola kati nze mba simuwulira. Naye kati ogenda n'osanga ng'ali kwogera mpola n'alaba nga simufuddeeko n'anyiiga. Ebbanga Ayesiga lyakoze wano alina byeenyumiriza mu ntuuyo ze. Nsobodde kugula ploti n'enzimbako ennyumba kale tenaba kuggwa naye ninawo pati emu eyaggwako katono ne nteekamu omupangisa. Okwawukanako n'abantu abamu abaliko obulemu ye Ayesiga ayiza okwenyumiriza mu mbeera ye ebimunyumira teyeerabira kubikola. Enyumirwa nnyo okuwuga. Ono aliko engeri gye yeesanyusaamu mu biseera bye eby'eddembe nga nnyuse ku mulimu. Ye Peace agamba tajja kukkiriza mbeera ye kumunyigiriza kubanga buli ekibaawo mu bulamu kibaawo lwa nsonga. Gertrude Tumusiime with Kware, NTV.